bagala kunkuba masasi, bagala kunzitira baana. They want to revenge. Mbunwanyisa busiramu nga mbwagazaaki. Nsobola byonna bikola obusiraamu buteeke ku mabbali. Ono omukazi atannamutegeera akomyewo na missoni yakwagala kusibya basiraamu. Wake up. Ono omukazi akomyewo ne missoni yakwagala kusibya basiraamu nga we yakeera ku makya n'agamba mbu Hajali mutujju ne bamusiba kati akomyewo n'ekigambo ekigamba mbu abasiraamu bamutiisatiisa baagala kumukuba masasi baagala kumuttira baana. Abasiraamu basobole okusibwa. Zuula abasiraamu beweesibyeko bamaseeka beweesibyeko si be baabuzaawo obujulizi bwa mwana wo. Si be baabuzaawo enkumbi. Okitegeera? Byonna bikole obusiraamu buleke. Si buli anaavaayo nti agenda kumanyira abasiraamu basobole okusibwa. Nedda mukwano. Ono lunaggwa kirabika katandika butandise. Abasiraamu nno banyiivu era nga si basanyufu n'akamu. Ndowooza owulidde omwana muwala agamba nti ono Hajati alina missoni endala eyamukomezzaawo. Ebigambo by'ayogera alinga nga ayagala okusibya abasiraamu kubanga okubateekako ekigambo ekyokugamba nti baagala mukuba mundu ye Hajati omu eyabateekako ekigambo nti batujju ye Hajati omu mbu abataddeko ebigambo nti banywi b'enjaga era abavubuka b'oku NASA si basanyufu yadde n'aka era nabo bavuddeyo kubanga baanukula Hajati ku nsonga eyo yabagambye abayaayi binywa enjaga tebirina mugaso era bagamba bo balina ke beekoleddewo era balina kye balagawo maanyi gaabwe. Bibino jjukira nno nga sinakutuwala eyo Hajati bamukwatirako ku NASA kata bamuyise emempe bwe yali agenze ne munnamateeka we nga balina ebintu ebibaali bakola ku kompyuta ekigambibwa mbu yali agenze kucupula oba bujulizi abaana ne bamukuba olube abantu kwegamba mwabiraba byonna ebyaliwo ate kati n'avaayo n'abeefuulira n'abavuma kakati nabo bavuddeyo kumuyisaamu eggaali. Bibe eyo yeneebeera enkola kukakkanya nakunafuya buli omu. Abannasa tuli banywi banjaga era bivubukavuuka ebitategeera. Gwomanyi sente ze tukola ku NASA? Omanyi amamotoka ge tuvuga ggwe? Oba olowooza nti buli omu bwakugulirira nga buno bufaluuku bw'oyita ne bwokeza eyo olw'okuba obuwadde emmere ya leero? Omanyi sente ze tukola ggwe ku NASA Road? Olyoka otugambe mbu simanyi bivubukavuuka ebinywa enjaga ebikola ki? Omanyi NASA kyetufudde ggwe? Otandise okulwana entalo z'amadiini ovuga eddiini y'obusiraamu bw'ogiyingiza mu bufere bwo. Musimanyi bamaseeka otadde baseka kiti bakyeyune baani bonna obata simanyi bakulwanyisa baagala kutta bakuttire kigwe ya Rabbi miskini. Wali obaddeko awo n'ofumiitiriza lwaki oli mu kubonaabona bw'otyo ng'ate n'abaana bo bagenda kubonaabona nga ggwe? Gw'olowooza lwaki Allah akutaddeko balaayo eyo gy'oliko weekaabya kaabya otuziga? Ensi yonna ekimanyi nti weekaabya bya kisiru bya kijega ne Balamu yakugoba mu ofiisi ye nga weekaabya. Gw'olowooza tetubiraba? Kati Nakiwala yakufera nga bw'ogamba ti Nakiwala yakufera. Abannasa tuli bali b'amayirungi na njaga bye twogera bya kisiru era mobu justice yali ekutte bukwasi. Era wano mu ggwanga tosobola kufunawo bwenkanya wali ononye eki? Mu mawulire wali ononamu ki? Naye ofa ki n'ensi? Ofa ki n'ensi? Buli omu mubi era ono wa mazima. Wali olowooza nti Pulezidenti Museveni agenda kuva mu bbanga ajje buzajje omusajja yalwanirira abantu bafune obwenkanya alagire nti Hajji attibwe eggobe eby'obugagga bye? Ddamu okwate Qur'an olabe kyegenda okukola. Ife abagezigezi b'oyita abasiru abanywi b'enjaga we twakulaba ng'okutte Qur'an ng'ogirayira mu bufere bwo ne tumanya owedde kati waggwa ne bw'onooleekaana ebyenkanawa Hajji must shine. Mwezera mwerabire, mwezera twamutaddemu we kaba katwa twamussaamu akatwa tali kuddira. Tokyasobola kumubba. Ate njagala bannaye munyambe mutambuze vidiyo eno. Omukazi ono awo yeebuuze. Wali mu interview agamba
nti yategeera nti muwala we bamukozesa ng'ayogera n'omukyala abamu mulabye video nti yategeera nti muwala we bamukozesa ng'alina tete ku poliisi. Mukazi gwe otegeera bulungi. Gwe kenyini wate obutambi n'ogamba nti omwana wo wamuyita n'owetegerera nti bamukozesa. Kati ate nti nategerera ku poliisi gye nategerera nti omwana bamukozesa era ebintu ebisinga abigamba poliisi. Kyogamba omwana oyo yenyini yeyeetwala ku poliisi okuwaaba omusango nti bankozesa. Ife abantu abamu wotulabako amata otuyitira ddala embuzi ezitategeera. Oli ku nsi olayiralayira ebyekisiru naye ofaaki otuuse kati okwonoonera obulamu bwa famire yo. Ye gwe okyayina ne famire gwe ekisookera ddala obwewaddeko obujulizi n'oga nti oli mugumu. Oli mugumu kituufu tukimanyi kubanga omukazi omunayuganda omutuufu ebintu ebimu abikwata mpola wakiri n'abiza ebbali mu famire ne zibimala. Ekisookera ddala muwala osiba amurepinga ekyo tukkiriza nti kibi naye omwana mukulu ayina ne boyfriend. Lwaki tonoonya boyfriend? Lwaki tonoonya boyfriend we muwala wo gwe yakugamba n'obanga omugaalo akiweebaka ku muwala wange? Ebintu ebimu weeweekwa ekitiibwa. Olemedde mu mawulire, oli ku basheeki baffe, oli ku ddiini y'Obusiraamu. Hajjati weesonyiwe eddiini y'Obusiraamu. Bannaye mbasaba busabi mumpeere Hajjati ono vidiyo eno yeesonyiwe Obusiraamu. Maama ava ku Busiraamu. Obusiraamu bwe weesibako ekisookera ddala kati ffe abasoma ewala oyagala kukozesa Obusiraamu olw'okuba pulezidenti agamba nti Abasiraamu batujju. Otandika okukwata Obusiraamu babulabe nga ffe abali kulwanaganira nti tulwanirira omusajja waffe Omusiraamu. Nedda tulwanirira mazima. Otandike n'okwogerera musajja mukulu nti ali embizzi. Kaakati katwebuuze ddala w'obanga wali oyagadde ku musajja oyo ebizibu byonna byona oyagala bibeere ku ye gw'olowooza yasoose okulya embizzi. Nange nnyinza okuba wano oba omuntu omulala nga bonna bagirya. Buzibu ki bw'olina n'ekyo gwe kugenda ng'oyasaamirira buli kimu oyogera kino na kiri? Gw'olowooza omukyala eyajja okufumba kweri bw'atyo bw'abeera? Katugeze mwezera ali embizzi, anywa omwenge, akola kino. Byonna birekere Allah we nga bw'ogamba nti oli munaddiini. Gwe lwaki obyeyingizaamu okumwanika? Eddiini yaffe ey'Obusiraamu etulagira kukwekereza. Munno waabanga alina omusango obanga alina ekizibu kyonna, Allah atugamba mukwekereze bannammwe naye asobola okweka ensobi zaffe. Wali obaddeko awo n'ofumiitiriza lwaki buli kaseera gwayanikibwa? Lwa nsonga oyagala nnyo okwanika banno, kati Allah naawe n'akwanika. Weesiba ku Busiraamu bw'otategeera. Wallahi ebyo bigambe mwezere yali tategeera. Ife tuli bantu abategeera. Eddiini yaffe etugamba kukwekereza bannaffe abalina obuzibu. Kati mwezera waaba yali embizzi n'anywa omwenge n'akola buli kimu, kitegeeza ku budde buno katumukwekereze tusobole okumuddaabulula adde engulu, si kumuddako. Ate mwezera yakuva mu ngalo. Ebyo kati tandika kubigamba bannamateeka kubanga omusango tegukyalina mu mikono gyo. Tandika kukola bintu birala nnyo. Ekisookera ddala tulina kanso nsereko. Kati gwoba obigamba nti munnaayo omusajja waali ABC mugambeko yeetereeze. Bamaseeka bootandise okuteeka mu bintu bino biveeko, teriseeka akulwanyisa. Bamaseeka boogera kintu kituufu, boogera mazima. Eno ensi tojja ye kati ofaaki okubeera ng'otandise okugenda nazaalawo omwogerera kino omwogerera kiri, bikuyambirawa? Ofunamu ki? Gw'okakasa abaana bo bakyasobola okufitingamu eyo famire? Oba ogenda kufuuka wa luzungu nti oli kinamwandu ekyeyombekera n'oyombekera n'abaana bo? N'ekyo kitabani kyonna kiraba kigenda funa obuzibu. Nze nkubuulira, oba tuli baweetuli oba tetujja kubaawo, tosobola kwogere taatawo ebyo ebyana wabikuza byonna bibogga bubuzi, temuli makulu. Ojje weebuuze kuffe abakweka abaana abaffe, ojja kulaba embooko z'abaana ab'obuwala ziti. Naye nga Allah atuyambye ne bakula, bw'omutunako olowooza mwana wa Pulezidenti Museveni, naye nga kyana kiri kiti. Lwa nsonga oba weesize omutonzi gw'olina okwesiga. Buli kizibu ekiba kizze gamba alhamdulillah nga bw'omukyalo Omusiraamu naye oyaayaana nnyo. Buli omu akulabira mu ango ya bubbi lwa nsonga oyagala nnyo ebyenfuna. Otunyumiza nga bw'oteeka obuzigo bw'oteekako $8 million. Gw'omanyi abakyala abaffe sente ze batuwa
omanyi ba girlfriend sente ze batuwa nti zimba kino zimba kiri n'atazibanja ezo ze sente zirimu omukisa gwe kyogamba President Museveni gwoyasaamirira ne babbalamu tebalina bantu babawadde ku sente nga mukazi we ninga tazibanja omukazi namuga atumalirize ennyumba eno ne bagimaliriza ne bagibeeramu ate balamu oba ni yena n'agitunda sente n'azirya nekwe buli kamu sente mukulu wange gundi ani Faruku oyokya ogwo muzigo buli bwogwesembereza era nze nagamba ankubalamu ogwo muzigo gujja kusaanuusa gusaanukira buli wamu kijja kujja kyekaabye era balamu watusanyusa nnyo n'okigoba n'okigamba tokaabira mu ofisi yange okwekaabya sympathy tebigenda kola tebijja kukola kati omusango gwakuva mu ngalo ye lwaki olaba kati gye wagenda okufuna obwenkanya kati saawa eno omuliro gwaki oyasaamirira kino oyasaamirira ki omukyalo omusiraamu abaako kye yeerekereza bw'obanga ogamba mu butuufu nti ndi musiraamu then kati ebisinga obungi bikwase Allah ye tawangulwa ava ku bino bye muwoza mbu omutonzi waffe yasalawo Allah bw'obanga asazeewo kyasazeewo kituufu tosobola kuwangula era bujja kukya bayite agimwezera bamuganyi agi genda osaavinge emyaka gyo wegiti naye weesibye ku famire ojogerera kino ojogerera kiri kati oyagala gwe oba ofuuka omulamuzi ku buli kimu oba oyagala ffe tukkirize ebyo byoyogera gwe wafuuka just olinga sitaani togibwako hadisi oli mulimba oli mufere tetugenda na kukikyusa ekyo kankikubulireko simanyi nabiki oyo ensi yonna yakulabiramu eyo ango ne bw'onooyogera ki ne bw'onookola ki n'abalamuzi bajja kulaba obutambi bamanyi nti oli mufere kati kino eky'omwana okumulwepinga oba ki kyonna ekyo buli omu akivumirira naye gwe tetukuggyako hadiisi nga ggwe mukazi gwe nsaba munyambe mutambuze katambi kakutuukeko osanga tewafuna bakubuulirira mu buto bwo kisiraani Owaaye wakati byonna nga bigenda mu maaso mulowooza Farouk Sakoze naye tebamuyisizaamu eggaali bagamba nti ono ye kazaala bulwa mbu yakomezaawo omukazi ono mu mawulire ate era mbu lwaki akozesa pulatifomu ye ate nga naye muisiraamu okuba ng'akyaza omukyalo ono avoola ekitiibwa ky'obuyisiraamu mu nsi muno eriyo abantu nga tuteekeddwa kubuuza Katonda lwaki abakuumidde mu mbeera mw'obalabira era eriyo abantu beweebuuza ati naye omusajja oyo ku nkola gy'akolamu ku maanyi ebbanga lyamaze mu midiya ddala agenze ku kyeyo kiganya akomyewo mu Uganda kiki nga musajja olaba ng'omukkakkamu kumba ayina amazambi g'akola mu nkukutu nga go tegamusobosa wadde kweriraanya nkulaakulana njogera ebigambo bino nga mbireetinga ku muvubuka ono simafa sina muvubuka oyo musajja Farouk Sakoze ku platform yo nga kwokyaliza omuntu ali mu kuvoola obuyisiraamu ku platform yo kwokyaliza abantu gwe mwefudde nti oli jjaji kukwokyaliza abantu abakwata Quran ekitabo ekiweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ne balayira ku platform yo nga naffe abakayingira basajja battu abatalina bakutegeera nnyo tetusobola kukola kintu kifaanako gwe ku platform with experience you have someone akwata Quran n'agirayirirako ng'alayira simanya bikoze naye nga naawe okimanyi tikyakola kikyamu ku platform y'omukazi n'ayimira n'avoola bamaseeka bonna n'avoola obuyisiraamu bonna n'abujungulula ngo ku platform yo no my brother sente ozinoonyeza bubi ate munda mugwe sooka weekubemu mu mutima ogambe naye ebbanga lyenzinoonyereza nzifunye oba sizifunye gana amazambi gendi mukola ddala gegenkomeredde gegenkomeredde ekyokubiri Hajati oli ku musajja Haji ogembwa ali embizi simanya mu anywa n'omwenga akola kyera n'erinnya omuwadde musima mwita ssanyu folwalira ebifaananyi bye tubikuleetedde biibyo anti ogamba anti watutankudde era wano wensinzira okukowoola mwenna abaazirwanako mu luli olutalo olwasooka mwenna abaazirwanako abaazirwanako e Saudi abaazirwanako mu Amerika abaazirwanako mu UK abaazirwanako mu Iraq abaazirwanako mu South Sudan South Africa mwenna abaazirwanako ekadde mundu muzikomyewo tukomyewo emmundu kubanga twategere nti omulabe tafanga omulaba akyaliwo because otugambye nodda ku musajja n'omuvo ogwomaze n'emyaka 12 gwe wakola hijja otugambye nti oli Hajati n'obeera n'omusajja namutuka okwezaalamu ng'okimanyi nti ali embizi anywa n'omwenga
niba nayo wekensi yalagawa kati lwaki tukuyita ajati kale lwaki saazo tukuyita ajati lwaki webikkirira ng'omuntu gwomaze naye mbufumba emyaka gyonna ali embizi najja n'akukozesa anywa omwenge najja n'akukozesa anywa enjaga najja n'akukozesa for 12 years oba 14 years naffe nga bwe wafuna obudde oburecording amaloboozi ga Haji byonna byobadde orecordinga byonna twagala naffe akafaananyi akeefaananyiriza akako kuba bino byonna bikulaga ng'onywa bbiya ng'okola effujjiro lyonna ng'oli maka ga kintu ate tulina evidence nyingi wano naffe tuweyo ku bifaananyi bya Haji kale ng'ali embizi oba ng'akola byonna byonna nga gwe byoli mu kukola essaawa zino gwe yeeyita omunaddiini ennyo era eyeebikkirira biibyo ffe tubikuwadde so gundi kakkana uwummula katwala omunnanga akubidde simanyamba bakuganya okuddamu okukola interview kiki ekikubi olowooza olina wini gy'osobola okufunira wano mu buwongo obwo olina wini gy'olowooza gy'ogenda okufunira wano okuwula gavumenti mbadde manyi nti yateekayo ebitongole ebigiyambako okukola ku nsonga ezo kati President Museveni gw'okoola akuyambe ki nti alagire omulamuzi Janet Museveni first lady gw'okoola akole ki wagende wannakiwala walemererwa ogenze wabbala mulemereddwa security yakulemererwa nfoti yakulemererwa kuba omuntu suspect bamukwata ne bakola ogwayo kati oyagala bakuyambe mu kiki batakoze because kote tegambye nti omusango guli kwakwito tegudismissinze bakulaze nti oli bamuwadde buwi bail naye omusango tegwakwitinze era tebagudismissinze niro kyawawala kati ndi mukwebuza ekituufu kikyoyagala kutta musajja kiki kyoyagala kale mu bwongo obwo because ensonga zonna zikoleddwa polisi yakola ogwayo nekwata omuntu gwawabira prison nekola ogwayo nemutereka kooti esookerako nekola ogwayo high court yakoze ogwayo era nekulaga nti mugenda era Haji ne bamuganga 27 January ajja kuddanga ye reporting buli week esembayo mu mwezi ajja kujjanga ye reporting but again kati kooti mu mawulire kiki wabula byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo abagamba nti nti omukyala mumuleka ayogere nti omukyala alina obulumi ku mutima nti omukyala wabula omukyala ono nakugambye nti Kasuku yagambye nti teri muntu yeegonza nga Hajati Zuula Kasuku yagambye nti omukyala akubira essimu n'ogamba yabange yuno kirabika balimba naye omukyala Zuula bannange ndi mukyala naye omukyala Zuula alabika obufere ebintu byakola mu butuufu omulundi ogwasooka Zuula sitoole ye abangi yatukaabya amaziga Zuula omulundi ogwasooka yakaaba n'atuuka n'okugamba mbu yalingiza mwana we n'alaba n'abaana ng'avunda bannange we yakaaba ffenna tuwakaaba naye ate esitoole ezaddako zeeyongera ate okuba nga zikola ki nga abantu abamu bagamba nti omukyalo ono yandiba nga alina akaabala ekyasingira ddala okuba nga kimala amaanyi kyekintu ky'enkumbi omwana gwe barepinze abadde muto gwogamba obadde tobitegeerangako ate simanya banne be bakugamba abeera ate n'enkumbi nga ffe abamu tuli bantu bakulu ekiri wano naye nga abamu bavuddeyo ne bagamba nti muleke omukyala ayogere alina obulumi bwe ku mutima era nga munnange katuwulize sayidi eno nayo kye bagamba ffe ekikulu twagala bwenkanya bw'oba Haji yakwatanisha afuna obwenkanya ate kino kati ebintu bino bitulemye okutegeera oba yarepinga mu repinzi ekisooka we batyo batugamba naye ate ekyokubiri nti bw'aba nga alina enkumbi kitegeeza bano baalinga bakkirizaganyanga si biwanvu naye nga ekikulu kini nti twetaaga bwenkanya bwa Nisha bw'oba Haji kituufu abadde akozesa Nisha afune obwenkanya bw'oba nga si Haji twagala omuntu omutuufu abadde akozesa omwana ono naye kati oliriza bino ebigambo omwami agambye nti omukyala mumuleke ayogere bebe nyazaala wange mukwana ye mwali mwamukwana nyazaala wange maama wange yali akusaaza mu basatu munaana nga buli mwana alina tata we wena mutabijakayo ogenda ebikoodinga mbiteeke
Hajati bw'oba omusekerera bw'oba omuvuma muvume empola ono omukyala alina obulamu bw'ayitamu alina obuzibu bw'ayitamu nga kyalina okukola kiri kimu kujja kwogera oluusi obusungu bukkakane. Hajati bw'atakikola ajja kufiira mu nnyumba ajja kulwala ebirwadde ebiri expensive nga tana na ssente bijjanjaba. Bw'oba nga waliwo embeera gye bamutaddeko bw'oba nga waliwo ebigambo byamwogerera Hajati mumuleke ayogere buli kimu kyayagala as long as agenda kufiiringa nga ali okay. Njidamu Hajati mumuleke ayogere buli kimu kyayagala as long as agenda kubeera nga ali okay. Ekyokumulangira abasajja abasatu mu baana basatu gwali mu kumuvuma nti oyo omukazi mwenzi oyinza okuba olina emyaka 2 olina abaana 2 kyokka ate okyayagala okuzaala addako ogenda kumuzaala mwani bwe wazaalamu 2 wabakyawa oyinza okuba olina abaana 3 mu basajja ab'enjawulo bw'oba ovuma Hajati bw'ogenda okuddamu okuzaala ogenda bazaala mwani. Tuve mu mbeera eri eyo kooti tudde mu bulamu bwa bulijjo. Nyazaala bw'abanga alina ebigambo byayogerera omukyalo ono omukyala tagenda kusirika guno omulembe gwa social media era naye agenda kujja yeerwaneko mu mbeera yonna kati wakyali kwewa kitiibwa buli omu kyasanga kyayogerera munne. Bino si bya kooti ebya kooti bya musango gwa mwana na Haji kati bino bya famire kwetwala muleke Hajati ayogere buli kimu kyayagala ekigenda mu making okubeera okay. Ensonga z'okukwata Hajati n'omutandika omugoba kugundi ku NASA ekintu kyamuyisa bubi kiyinza okuba nga nakati essaawa zino tasobola kutambula ku street naye nga ye agamba ebigambo byaviirako omukyalo oyo okutuuka omutuusa mu mbeera eyo muwagala omukuba nti yali ani yali Nyazaala we yayogera ebigambo ebyo. Kati ayinza okuba anoonyeza engeri gy'asobola okwewozaako oba gy'asobola okwerwanako nga takyasobola. Bannange tumuleke bakyala mwenna gye muli yonna Hajati mumuvume empola bambi ono omukyala ayita mu buzibu essaawa zino naye bye yali tasuubira. Ekisooka public ekyalemeddwa oba social media ekyalemereddwa omukkiririzaamu kati mu kifo Hajati ono okufuna obuzibu feka tumukkiririzeemu tusobole otaasa obulamu bwe. Hajati yeetaaga abantu nga ye yabawa ekitiibwa wabula nga si bo kumuwa kitiibwa. Yeetaaga abantu nga yabatya wabula si bo kumutya bebasobola okumuwabula bebasobola otuula naye ne bamubuulira ekyokukola naye ng'ekyokolagana n'ebigambo byayogedde byonna bw'aba nga alina akantu akamuli emabega eyo oba waliyo ekintu ekimuli emabega eyo ekimufoosinga oba waliyo ekintu mbeera gye bamutaddeko ey'amaanyi ennyo nga talina ngeri gy'asobola kwerwanako. Bannange ennaku zino social media kamera esobola okutaasa. Hajati mumuleke ayogere byonna byayagala wabanga bagambye nti omukyala mumuleke ali ku eno space nti omuntu gy'osobola okuba nga okolako ki ng'oyogererako byonna ebikuluma naye ekyebuuzibwa omusango gukyali mu kkooti oba oli eyandibaddeko mugumiikiriza n'alinda kiki ekinagenda mu maaso naye buli bw'avaayo okwogera ate bamukubamu ebituli buli bw'avaayo okwogera ate oluusi waliwo waatuuka nayogera ebitakwatagana ate ng'omusango gukyali mu kkooti. Abaffe tuli ku NCK TV wobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mukwano tujja kubanga tukomawo nabyo tujja kubanga tubikutuusaako sawa.